era lyerikwata project za government kuzimba amasomero biki ne bakwasa ebizimbe bali mu kubiza bujja naye bagamba nti UPDF ejja kumala ng'omwezi ogw'omunana tegunnatuuka abaana batandika okuyingira mu kye bayita agasinteeke saawa eno abazimbi bazimba ate bayongera kunafuwa bunafuyi we basiga langi bamala ennaku 2 nga tebalabika ate ne bakomawo ne basigawo akalala bwe batyo abasoga badde n'essuubi nti omwezi ogw'omunaana ettendekero ligenda kutandika ng'erya gavumenti wabula okusanyuka kwawe okuyinza okuba kwakiyita mu lujja okusinza ku bakulu abali ku lukiiko olw'ettendekero eryo. Ani yaleeta Busoga University yali yatandika nga ya bwannannyini eyagitetinga okuleeta Busoga University yali Rebecca etwala Kadaga mbegano mwene yaleeta Busoga University mudofu eyaleeta Busoga University manyi mudofu muli yabaseka kati manyi ekite siye Kadaga Kadaga ne yaleeta ono yayongera eyaleeta Busoga University yatusiba akawero mu maiso yatubita inuma mwene yagikuba baja bajeolera ko obuwumbi bw'esente era bajeolera ko obuwumbi bw'esente batega president Museveni n'ekisasa n'olusasa salwolu bamukoba ati baba botwala university eno eidakwira engulu ole yatwala ekindu nga tayidi nti ajja kusasula buwumbi na buwumbi abantu bwe balya abantu abo batega president Museveni ekintu ekivundu kye bali baliire ku esente okuva mu Bank of Baroda budget bagiteekawo kwagala kulira ko sente katego batega actually okusinzira ku Patrick Kayemba omu ku beebuuzibwako ensonga abali mu Busoga University ku lukiiko olwo olutestes agamba nti ab'amagye baluddewo fine naye ng'enteekateeka zigenda mu maaso wabula essaawa yonna bajja kutandika okulanga abamagye bakola kintu kiri ku standard tibapakuka ngaye mu bwe muzimbe eno bino bikali ku kalamusiza ku bino bimunkuka balina okugira ku standard waliwo ekiwandiiko ekifulumiziddwa kiraga nti bamaze okusasula amabanja gonna gabadde gabanjibwa abaaliko abasomesa abakoze biki gonna bagasasudde nkiraga nti preparations zimaliziddwa almost zimaliziddwa nga ebitundu 75 ku 100 ettendekero ligenda kutanga. Na university mulwanyirewo edukayo twajangaawo ng'abaana bagala bali awo tutunde ebintu bye twatundanga ebintu bya ife nga mubaguza miyembe biringanya ntinga bafuna mbaida batugulako nga muguza bawala bokka anti muri mu n'abalenzi abagulanga kabeji awo mbadde ngamba mbadde ndewunyiza ngamba nti bannaye abawala nga bakola kyamaanyi bawagira ife batuwagira bagulanga kabeji awo totuzamya kuleta waliwo ebuchawo baana bano Busoga University abasada baabonyabonya itakawo bene kuleeta university eyo ate bakisiriikeku ekyo kyo tibakyogeraku n'abaagikuba beewola esente President Museveni ni gavumenti yali kudobadooba okusasula esente aye ng'ezira ali kwogeraku nti oba omuntu ali kusasula sente kye balikola bali kubuzaabuza bwansi nti gavumenti neyasuula ki university yeah, by the way lwaki titawaana leka nkubire ku omuntu mulala kyemmanyi leka nkubire ku omuntu mulala ali lwaki tokubire ku Kadaga ettendekero lino tuli kugaba sente muzeeyi mudo ettendekero lino kankubire ku omuntu mulala lyali lya bwannannyini wabula olw'okufulumya digiri ezekifere baziwanga abaana bannakenya n'abasoga bazirina bangi gavumenti nejja neyimiriza enteekateeka eno era mu kudda laga nti ekitiibwa kiri ekya Busoga University kuba Busoga University yali evuga omwana aga nti nsomedde ku Busoga University ssebo abawamaanyi so tuwe abamaani musanva basomera ku Busoga University asoka mzee mudofu haja biwatongola mugenzi yali yasomera wama mugenzi yasomera ku University Pablo Naidi kuniyaganyaga yajawo yamali mugenzi yajeyo zena bitanga obita kujja kulambola nkuwaire yo kubulala yongereza okwo so tulina abasajja ba professor abaali abamaanyi ennyo abo basomesanga ku tuliko babasomerayo ziddiguli ze baafunanga zaliko question mark y'amaanyi eyo mugenzi leja mu parliament
n'ekindi kye bali kukoba bw'abasaadde abasomesangayo baali b'amaani ino aye nga bebasomesa bivaayo nga bitankaniwo abasaadde kakati abasomesa baali bamanyi kye bakola naye ng'ate bafulumya baba bafu mutofu waliwo omukyala ali okuvuganya ku kifo ekyawalukuba east nga kansala nani oyo bamuyita Betty Mirembe atabukidde chairman w'akakiiko atabukidde chairman w'enyalemu mu Jinja City gwe bayita Edwin Rufaafu agamba nti yeekubira enduulu Edwin Rufaafu nga namugamba nti munnange tusazeemu omukyala amwesimbyeko gwe bamuyita Regina oba ani erinnya banda Regina si mutuuze wa Lukuba mutuuze waneeno ku roundabout wa ku bbiri awo ku Gaddafi awo ne bakkiriziga yega nti situufu si mutuuze okusinza ku lisaa gye tukoze tugenda kumusazaamu kyokka aga nti Edwin Rufaafa bwe yabadde mu lukiiko olw'abakansala abagenda okuvuganya bagenda okulonda olunaku olw'enkya yamwefuulidde n'agamba nti tabangako naye tamutuukirangako nadde wadde tamuyidi omukyala aliko amaziga ga nti agala bamuyambe yatuukiriza chairman w'ekibiina ky'NRM ku nsonga timunange shida ali kujja wano okulya emmere y'NBS nesi mukozi wa nabasa n'ekindi kyenkoba nekinoba n'abesimbyewo ekikuliza amaziga n'obologa waki kimukola ku mirimu gindi nikwenda muyamba abawuliriza abayinza okuba nga bagobereire ekyo kyemuli kwogera ku nalayiwo omuvuuni amateeka g'ebyokulonda gayogera ki ku kigambo eky'omuntu okulondera awantu nga si mutuuze waawo nga wona osooka okuba omutuuze ekyo kyekisooka kati yagamba nti ekifo osooka okuba omutuuze ate ng'osula ku kyalo okwo ng'osula ku kyalo kusalo kindi ekyokubiri oba oli mutyamye oba bakuzaalawo anti nze bwe mba nga nkoleraawo bwembanga ndisulawo banzaalaawo NBS ayitosulawo osobola okuyingiza kulondera ku Main Street titulina wano bantu bangi abasula bugembe nga bakolera mu katalaako aye bakolera mu katalaako balondera ku Main Street Primary School anti wuliriza mulwanyi omwana agamba nti yatwala ensonga abakulu ne bakkiriziganya naye ne bagamba nti oli mutuufu ono tasula eno tabeera naye ayagala kwesimbawo eyo okitegeera amateeka gakoba ki so kakati kati ono kyemulugunyako kwe kubanga oliya yasooka yemulugulya kyamaani obutamufaako n'amwegaana ate nga mu kusooka yakkanya naye okukkiriza mu kusooka ate n'amaani eyeefuula ekyo bayita politics wa NRM ali wano first ali ku ba godfathers ebintu byaba MP byatuyuzayuza oli tiimu ki oli tiimu gundi oba oli tiimu gundi mbegano tujja okutuuka eno ku level daife omuntu akwegemerera ng'eno bakubona ng'owagundi kyokka nga neere bakubona ng'owagundi lozobona obuzibu obuliwo mbegano ye chairman nga ye naalina interest ng'omuntu ye naalina tiimu yagwa ku bantu abo aye nze naboine bakubya ati tulina omukisa tulinawo wana abantu ababise mwana opposed bayemerere ku balamuse ku bantu bayemerera mu kwemerera omukyalo owundi owewalu kubeeyo bwe yayemereye mwina owundi yakoba ati oyo tali wana opposed nze nesimbyewo awo we basabire chairman ayingire mu nsonga eyo ajogere ekikuba nini kyenzire mu lwanyi tabanga tuliza mutawulire eddali mu edaba Palestine n'Isirairi Isirairi abavuye ne Palestine tyakukobera ku nti eriyo omuntu eyeesimbyewo ng'ali kwenda gufo gunene mu NRM eno mu south aye yasala yadyere mu north yakoba aba north ati banakubwa MP wano ndibasaba wairere nze ndi wa NRM eno mulonde wanupu kino kyendabye olaba nawulirako nti omuntu asobola okubeera namba 3 ne bamulangira ku kifo ekisooka kati kino ekyamirembe Betty kyaliko kyali okwogerako bambi
Mirembe Betty nja musaasira nnyo wabula ate nevumiira abantu abakulembeze musasiddeko nga mukyala munna nevumiira abakulembeze nti omuntu wajja nakkanya naawe kati ate wadde newoba oyina gwowagira nogandya anze ndi timu bwe nti beera mulambulukufu ogambe nti nedda risaaki yange erikulagako ku ebukone beera mulambulukufu risaaki yange erikulaga ebukone eri ku pamphlet